Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Mutabizi nyabo nkulamusizza kale sebo nange nkulamusizza sebo njogerako ne Lilian. Yes sebo onobaani Lilian nze Kadima ku Better FM ekinda buli ky'omuziki nalabye message yo ng'ogamba oyagala kubire nsanyusa okuwuliza Kadima nange okuwuliza mukwano Dima nina ekizibu kimu kyenjagala ontaasa Dima nagenda nenjagala omusajja nemufumbirwa ti omusajja oyo maze naye emyezi 4 mu bufumbo emyezi 4 naye Kadima omusajja oyo teyandagaako nti oba ine embi naye omusajja ayina obuyisa obubi omusajja ajjeyo obuyisa obubi bwatandagaako nga nkwano. Okay, Lilian wangisebo emyezi 4 mugimaze mu bufumbo kati mufumbo kisamwanjulako waka lwakikale twagendayoko kati obimanyi newammwe mubadde mu kawundo kakubye. Okay, kakati awo wennyini mukwano njagala ombuulire banga kiri mumaze awamu lyonna ng'oggyako gino emyezi 4 gyongambe gye mbadde mu bufumbo nga tannaba kuntwala wakaawe ndowooza wekisinga 2 bwentegerezamu mwasisinkana wiikisi 2 mu wiikisi 2 n'akutwala ewuwe naye naye mwannyinaze wayanguwa mwami Kadima omusajja yandaga omukwano nga bw'obamanyi abasajja nga batandika nensalawo neŋŋamba kagende mufumbire ena gye mmaze naye Kadima gendabye buli kayisa akabi ak'omusajja oyo naye kyensinga okwagala Kadima omusajja nnyo n'erinnya lyange nga bwe namubba ebintu bye byonna mu nnyumba Kadima omusajja oyo namusanga talina kayina mwezi emyezi 4 gye mmaze naye nengulaagulayo ku bufa bw'omanyi omukazi bwe nali nvaayo natwala kiri ekintu ndowooza kimu najjamu TV n'ebidomola ebirala n'ebiteekayo naye Kadima omusajja agenda nnyo noona buli wamu ewaffe tavaayo ng'omukazi bwali omubbi anziri ekitengana mikwano gyange gyonna agenza agigamba nga bwe namubba ebigima. Lilian angisebe ongambe otwala TV byotwala byonna byali bibyo bye natwala byali byange ate ebirala nabirekamu ne ndimulekera olw'okuba nti nnaku wabirekamu kwegamba mu nju nabirekamu najjamu bidomola emulekeramu ebimu nenzijjamu ne ka TV ka TV gwali wakagula TV yagigula saasangamu TV. Okay, wali wabitwala wagenda wali obanga tali wagenze kola era bw'omumanyi oba empisa zembi nga ninamubaza nga tali wagenze kola nensalawo nfulume nga taliyo kubeera senga nagenda waali teyandinsikiriza kutwala TV yange kati agenda akwogerako nti wamubba agenda ayogera namubba ewaffe yonna nnyo noonye bakadde bange bwe baŋŋamba zaayo ebintu by'omusajja owulira bwendagamba ebizadde saamusanga na kintu byonna gyendeseemu ebisinga byange kati ki kyoyagala tukuyambe mwami Kadima nsaba omusajja oyo munkubirireko bambi agende nga erinnya lyange alizaawo nga bwe lyali simubbanga owulirako nsaba busabi oba ayagala muddingane mubeere mwembi sikyasobola kumuddira wakoowa sikyasobola olw'embeera zino emyezi 4 gye mmaze naye nandaga obyogasuza. Okay, yaani omusajja Kadima omwami ye Kaggwa naye bamukazaako Musiraamu kati muyite kikaggwa gombi agawulira vaako Halo mwami Kaggwa wanjisebo salamu alaikum. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaleko kale munange nze bampita Kadima sebo ndi ku beat wano Kadima ku beat ku radio yesebo. Okay, kati ekinkubisiza mwami Kaggwa yesebo nina omukyala omuyita Lilian yantuukiridde omukyala ono ng'akomplaininga Lilian ono omubbi ono nsaba tukwate empola yantuukiridde yesebo ng'akomplaininga ensonga yagyakomplaininga ku mubbi sanga bw'ogamba Lilian ono omubbi omukazi omubbi njo wallahi ya Mungu omukazi mubbi nnyo yanziba nebisitagambika nkubuliraga Katonda mutagala namuwulirako obulamu bwange bwonna toyagala muwulira naye njagala tusooke twogeremu ng'abasajja njagala ombuulire yakubba ki oyo omukazi yanziba ne miliyoni esukka mu 6 obukadde 6 oli musiru obukadde 6 obujja wambwa gwe oli musiraamu oyogera butaliyo mu ssawumu n'omutunuulira nga tomumala kati
ola wasiba ne boxer zange bubbi ugamba osanze nakubba obukadde mukaaga ani Lilian soko usirike soko kwate soko usirike omukazi mubbi nnyo soko omumbe ani Musiraamu mulindeka obukadde omukaaga Lilian ajjawa sente ezo ng'omutunuuli Lilian olina nange ezo oyambala oweza bukadde mukaaga Lilian kasizayadde obaatano mu nnyumba n'abakazi bonna baakulekawo lamize egyo mibi totegeera wayombeketa oli musi nnyo olinga n'amazimbwa ggwe kale naawe oli kyokoola totegeera Lilian kulabangayo embwa Musiraamu gwe nawe owa musajja gwe oyo omuwala namukoyagala omukazi yasamira muli goyinza otunula gwe sente ezo Lilian nga n'akameeza kenyinyi obadde oleka Musiraamu kiyamba kadi moyo omusajja talina amagezi gamulundi n'omu talina amagezi twala ekisiraani gwe Musiraamu wangi Salamu alaikum anzitiga ekisiiba nagiseeyo naye ate kale togenda ng'omwogerako ate yasusse omukazi n'atuuka okusiba ebintu byonna nabba miliyoni 6 ezalira abaana okuza ku ssomero agambe tazibbangako yazibba abakazi bamanyi naawe miliyoni 6 lozitereka mu nju omwo zaali mu nnyumba ate nga za binusu naye ka 5 miliyoni 6 mu binusu kisoboka bane naawe olinga atategeera oli musajja mukulu totegeererako ddala tosobola zitereka nezola miliyoni 6 binusu ebinusu biwera miliyoni 6 ozimanyi mu binu kati yazisitula atya simanyi bayaleeta boda b'emikono byazunga nabaleka yazisitula mu kakutiya n'azitwala nze gwona basimanyi nakumanya simanyi obukadde 6 kinnewunyisiza okubanga bwali mu binusu naye kyali kituufu haji kyali kituufu salaamu aleeku nawe tomanyira nakumanyira naawe ebicamula bingi kale kansala Aisha nabukalwe wawe ekisugu balukubanga uliza BRFM kintabuli ky'omuziki mwannyinaze nkutumiddeko nnyo oli otya haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kutuweereza ndabira kababuza n'ennama yanja nti mbatumiddeko amanya nze Haji Kasule Rashid ngambera kabuwa kakati bino byampona kubanga mu myezi ena omwana muwala Lilian yagenda alina ssente ng'agenze kuzimba musajja kuba ndaba yamukwanira mu bbanga ttono nnyo era namutwala mu bbanga ttono nnyo ate n'aguddamu ebintu ku speed kati abo babyewuunyisa kati nze nja kumusaba mwana muwala oyo bw'aba tayagala musajja amulala amuddiza obuntu bwe oba Lilian yabugula abuzeeyo aleme kumulala asawo nti yamubba sigadde ni Haji Kasule kabu Haji tinamponya abatumidde nnyo kale webali nnyo Haji Kasule webalire ddala kale agamba atya ono nkulu Kadima webale kutuweereza naye oyo Haji mubbi ono Sharifu kuva ewa Kisoka Sengeji Haji mubbi webali nnyo manje oteesa otya kabogoza oteesa otya kubajo usi Haji na musi Haji bado mudda Musiraamu Musiraamu tulina okumunoonyerezako sente z'ebinusu yabijja mu banka kijje bamwembi miliyoni 6 ebisera byonna twandibikkiriza miliyoni 6 kiba kisusseemu ezo sente z'ebinusu kiba kisusseemu bo tebaalinako ku sente za mpapula Kadima amuwonye abadde okay kale message Jeremie ize come ize go jake kachiri wagambi ndoza engeri jyajja mu bwangu era agenze bwatyo kale twebaza abantu okubanga mbadde mutuuliriza afuna utwagala okubanga mandi musule bulungi